kano akawungezi kajjo yayiseeko kabira ku Fangon Forest ewa alien skin afune ku masanyalaze. Bayimbi bangi nnyo bayiseeko wa alien skin abakomezaawo ne Dr. Proper abeegaseeko. Naye ng'embeera eriwo akadde kano Dr. Proper anoonya abamuzaala. Nga bwana kutegeezaako nti Dr. Proper yazaalibwa saidi z'ekitovu awo. Jannaku nnyo maama we yamuzaala yafiira mu ssanya. Awo nno teyamanya. Kati Dr. Proper bwazze ku kabira ku Fangon Forest yasaba alien skin asobole okuba ate nga amuyambako okumunoonyerezaako bamanye Masaka. Alien skin kwe kunkubira jjo okuntegeeza nti oba oyina bw'omanyi ekyato nagwe kugamba kwe enteekateeka eno kwe kugitandikako bwe tuti. Kati omukulu ono emboozi eno ebadde bweti ng'omukulu Dr. Proper yazaalibwa mu 1982 yazaalibwa mu ddwaliro ekitovu. Nga bwe kutegeezezza nti maama we yafiira mu ssanya era abazira kisa abaali babeera awo ekitovu ku ddwaliro basobola okuba ate nga bamuyamba ne bamukuza. Dr. Proper n'akula paka akadde kano omuwulidde ng'endonga agikubye ate we bisembedde ng'ate ebintu bitabuse nga buli kye yali yakola kyonna kimuvuddeko. Era amanye baali bamutuuma John Hall alina yiibye liri bwe lityo bwe mba ndyogedde bulungi bwe mba ndyogedde bubi musaasire. Kati omukulu ono ategeeza nti bamuzaala kyato kubanga ekitovu ku ddwaliro bawandiikako nti taata we ye bamuyita Kasolo. Ekyato abamanyi ekyato ng'omanyi omukulu bamuyitanga Kasolo, mutabani we gwe bayita Dr. Proper gwe wazaalira ekitovu oba wamulekayo embeera eyo Dr. Proper tamanyi taata we ne maama we bamutegeeza ebyo. Kati embeera eno yabadde kabira ku Fangon Forest ng'embeera eri bweti. Alien skin kwe kuŋŋamba tunoonye ku famire eyo tulabe oba tuyinza ogikwasaganya. Omusajja anoonya bazadde be ensonga zeyandeetera nze before basobola okujja wano yanira ensonga anoonya kika kye kaba kati omulimu nga munene enaaguntika naŋŋamba nkimanyi osobola abali eyo kyato bamuzaala kyato Masaka era omulimu nagusoka naaguntika nenoonya wentandika negukola ki negumbula wakati gwe bazaalayo tamanyi gye bamuzaala. Tizakadi we Masaka n'ekyato simanyi ati tunonye emyaka otandikirawo okitegedde myaka gya 1982 bwazaalibwa. Dr. Proper wuno atugamba gwoba oli kyato nga wawulirako omukulu bamuyita Kasolo yali azaala Dr. Proper. Wulira no abantu b'ekyato Masaka njagala just abantu abakulu abakulu mu bitabo mulimu omwami erinnya bamuyita Kasolo. Mulimu Kasolo mu bitabo ebiri ekitovu Masaka mulimu erinnya taata baali bamuyita Kasolo w'ekyato kyato. Kati abamanyi Kasolo ekyato w'emyaka egyo kuba nazaalibwa 82 myaka emeka egyo soja. I don't lie about my age. bakyamujjukira abaliyo kale nalaba baganda bange kuba nange manyi bye bali naye bana ensonga zino ziri sirias yade tumwenyamu sajunane tuli ensonga ze ng'akakuzuula kika kye banaye mulimu negunzi towererako. ensonga bazireeta alien kwe kuzireeta eno ensonga ziri bwe ziti oba omanyi ekyato kiri Kalungu kiri Bukomansimbi. Kati oba olina g'omanyi ekyato omukulu Dr. Proper embeera yonna gy'atuuseeko agamba buli kimu kimusobedde olw'ensonga tamanyi bakika kye. Akulidde mu ndongo baproducer be baganda be abayimbi be makwano gye be basenga be bajjajja be. Kati ensonga zeezo Dr. Proper ensonga zikyamusobedde. Bw'oba olina g'omanyi ow'ekika ensonga ezo. Dr. Proper emboozi ebadde mpanvu nnyo yebaziza alien skin agamba nti ono musajja wa ddala nnyo ku byamukoledde. By the way, I am very happy to meet him. He's a very good friend. Amanyi natwala initiative okujja wano tuve mu jokes because it is healthy okukunze okusekako. Era bwe mulabye nsese nenseka abali abatamanyi lwaki nsese it is because nsanze omuntu nga waddala era najjewo omuntu nga waddala. Omuntu owaddala aba waddala akalimu akasooka. No, the reason, by the way, when I trust you
I don't usually do that. Simanyi oba nzikirizibwa okwogera nga ndi free kubanga independence celebrating ya 9th October. I celebrate every day. Bwe manga najja ewuwo okunoonya abazadde mba nakirowoozaako si nnyo just kijja mu bwongo ne mmanya nti ono bw'ayogera nti ekyato amasannyalaze agalina ali eyo amanyi mu mwami gwe bayita Kasolo ebiseera ebyo asobola mu gy'ekinaana kuba nze nazaalibwa 2nd December 82 muze maama n'afa so abaganda bange bebo benyimbira bakojja benyimbira nabo abali mu kusharinga video yange empya mulimu baganda bange basenga naye njagala okirowoozeeko nti kitegedde ensonga zeezo nno oyinza okuba obadde tomanyi Dr. Propa kati abasobola okuba ate nga bamukuza amannya ge bamuwa John Hall alina ibye olw'ensonga tebamanya ani amuzaala nabo ne bamutuuma lye bamutuuma mu nsonga ezo. Wano nno era Propa agambye nti alien skin wanaaba asobola amuyambeko amuwe ku masannyalaze amuddize ku ndongo kubanga amuweyo akayimba we kiba kisobose byonna bitambule. ntimpa ku masannyalaze nkasabidde ku kamera kali mu kulinnyo nedda nze sigairaira kale tufune ekitugatta ekirala kasashidi tulinayo enkya bampadde bannange wina naki mukama mwesigwa nga abantu bakwatireyo bafaani omwe balina ebifaaniwo wakayimba nasenga okubanga mu kiwembe eyo lwaki tokkiriza nosalentirondwange ono tubikole kyakutambya kusaba ebyendangera biri aya basi bwe kibadde bwe kityo omukulu Propa alina ebigambo byagambye alien skin nti wanjawuloko ulira teri mukama gwawa mukisa nga wa mutima mulungi kwotayo omukisa esinga ttani y'amagezi kwotayo omukisa esinga ttani y'amagezi